Ekyamateeka essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emmyufu nga Mukama bwe yaŋŋamba, ne twetooloola olusozi Seyiri ennaku nnyingi. Mukama n'ayogera nange nti, mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende ebukiika obwa kkono. Naawe lagira abantu ng'oyogera nti, mugenda kuyita mu nsalo y'abaganda bammwe abaana b'Esawu abatuula mu Seyiri. Era bo bali batya? Kale mwekuume nnyo mwekka, temuyomba nabo. Kubanga sijja kubawa ku nsi yaabwe newankubadde awalinnyibwa n'ekigere, kubanga naweesawo olusozi Seyiri okuba obutaka. Munaagulanga emmere na ffeeza gye bali mulyenga, era n'amazzi munaagagulanga na ffeeza gye bali munywenga. Kubanga Mukama Katonda wakuwadde omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo, yamanya okutambula kwo mu ddungu lino eddene emyaka gino 40. Mukama Katonda wo ng'abeera wamu naawe, tewabangawo kye wabulwa. Awo ne tuyita ku mabbali baganda baffe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, mu kkubo lya Alaba okuva ku Erasi ne Eziyonigeba. Ne tukyuka ne tuyita mu kkubo ly'omu ddungu lya Mowaabu. Mukama n'aŋŋamba nti, tosunguwaza Mowaabu so tolwana naabo mu lutalo, kubanga sijja kukuwa ku nsi yo okuba obutaka, kubanga nawo abaana ba Lutti ali okuba obutaka. Abemi baatuulanga omwo olubereberye, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe bali. Era nabo baayitibwa Baleefa ng'Abanaki bwe bali, naye Abamowaabu baabayita Bemi. Era Abakooli baatuulanga ku Seyiri olubereberye, naye abaana b'Esawu ne babasikira. Ne babazikiriza mu maaso gaabwe, ne batuula mu kifo kyabwe, nga Isirayiri bwe yakola ensi ey'obutaka bwe Mukama gye yabawa. Kale mugolokoke musomoke akagga Seredi. Ne tusomoka akagga Zeredi. Era ennaku ze twamala kasookedde tuve Kadesu Baneeyo okutuusa lwe twasomoka akagga Zeredi zaali emyaka 38, okutuusa emirembe gyonna egy'abalwanyi lwe baggweerawo wakati mu lusiisira, nga Mukama bwe yabalayiririra. Era omukono gwa Mukama gwalwananga nabo okubazikiriza wakati mu lusiisira okutuuka lwe baggwaawo. Awo olwatuuka, abalwanyi bonna bwe baamala okuggwaawo era nga bafudde mu bantu, Mukama n'alyoka aŋŋamba nti, leero onooyita mu Ali, y'ensalo ya Mowaabu, era bw'onoosemberera abaana ba Amoni era ng'oboolekedde, tobasunguwaza so toyomba nabo, kubanga sijja kukuwa ku nsi y'abaana ba Amoni okuwa obutaka, kubanga nagiwa abaana ba Lutti okuwa obutaka. Era naye yeeyitibwa nsi y'Abaleefa. Baleefa baagituulangamu edda, naye Abamoni baabayita Bazamuzumu. Eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu ng'Abanaki bwe bali, naye Mukama yabazikiriza mu maaso gaabwe, ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe, nga bwe yakola abaana b'Esawu abaatuula ku Seyiri, bwe yazikiriza Abakooli mu maaso gaabwe, ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe okutuusa leero. N'abavi abaatuulanga mu byalo okutuuka ku Gaaza, Abakafutooli abaava mu Kafutooli ne babazikiriza ne batuula ku kifo kyabwe. Mugolokoke mutambule muyite mu kiwonvu kya Alunoni. Laba nga budde mu mukono gwo Sikoni Omwamoli, kabaka w'e Kesuboni, n'ensi ye. Tanula okugirya olwane naye mu lutalo. Leero n'asooka okuteeka entiisa yo n'ekitiibwa kyo ku mawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna, abaliwulira ettutumu lyo ne bakankana ne balumwa ku bubwo. Ne ntuma ababaka okuva mu ddungu ery'e Kedemosi eri Sikoni kabaka w'e Kesuboni n'ebigambo eby'emirembe nga njogera nti, mpite mu nsi yo, n'atambuliranga mu luguudo, sijja kukyamira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, emmere ononguzanga na ffeeza ndyenga, n'amazzi ononguzanga na ffeeza nywenga, kyokka mpitemu n'ebigere byange, ng'abaana b'Esawu abatuula ku Seyiri n'Abamowaabu abatuula mu Ali bwe bankola, okutuusa lwe ndisomoka Yoludaani okugenda mu nsi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye Sikoni kabaka w'e Kesuboni n'atatuganya kuyita ku mabbali ge,
kubanga Mukama Katonda yakakanyaza omutima gwe n'amuwaganyaza omutima gw'alyoka amugabule mu mukono gwo nga leero. Mukama n'aŋŋamba nti, ntanudde okugabula Sikoni n'ensi ye mu maaso go, tanula okulya ensi ye olyoke ogisikire. Sikoni n'alyoka asitula okutulumba, ye n'abantu be bonna okulwanira e Yakazi. Mukama Katonda waffe n'amugabula mu maaso gaffe, ne tumutta ye n'abaana be n'abantu be bonna. Ne tunyaga ebintu bye byonna mu biro ebyo, ne tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato, tetwasigazaawo n'omu. Ente zonna ne twetwalira okuba omunyago, wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye twanyaga. Okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni, era okuva ku kibuga ekiri ku kiwonvu okutuusa ku Giriyaadi, tewali kibuga ekyatulema olw'obugulumivu bwakyo. Mukama Katonda waffe yagabula byonna mu maaso gaffe. Kyokka tewaasemberera nsi y'abaana ba Amoni, oluuyi lwonna olw'omugga Yaboki, n'ebibuga eby'omu nsi ey'ensozi, ne yonna Mukama Katonda waffe gye yatugaana.